eri Cinderella Sanyu, the king herself. Omutwe, Cindy, Tokiddamu. Naye ddala etsa kyakubulamu. Kale ebigambo nzikiriza yayogera nkumu. Ende kitegeeza kumufumita ffumu. Omuwandiikira oluyimba olwasooka kijjukiremu. Akuba owuwe akuba alekamu. Wasobudde oli nga tosonyiye namu. Konze nti kankwate ekkalamu. Ndojja bwe byabadde atonziremu. Omwana Cindy asabula. Empozi Sheebah yabula amuwabula. Ho onayokya ate ababula. Eno bw'ayimba n'atyabula. N'abamuzaala wabwe onoonya ne babula. Sheebah yeewanise ku muliro nnyabula. Anti bamukamudde ne bamuleka ng'ayavula. Ne twabagamba nti tukuba live ko oli nti nze nnyina ennyumba gye byaggweredde ng'okuyimba akufudde katemba oba empewo z'ekikazi ezabadde zimutemba. Anti Queen Magwaya kama yazze mu kuyomba kyokka nga yatugamba nti alina ekyalo ky'ennyimba obulago kabusaakaale ng'ali mu kwerigomba. Konze nti muzaffalo temunteeka mu bintu byammwe ebyo si byegomba gye byaggweredde mu lifereen nga takyayimba. Ndowooza wakakasizza Samson Kasumba kyayita live. Ku Cindy there is no way you would survive. Queen Magwaya kama yavudde mu beehive n'agwa ku the king herself and she ate her alive. N'abawagizi ba Queen kama Magwaya ne basala okuwa Cindy high five. Nkimanyi yakulekedde nkovu. Yakukutta awaluma n'anyiga essavu. Live n'ogivaako ng'engalo zifunye amabavu. Oba kuba nze singa yakumanyudde ekirevu. But listen, her plans have always been for you to survive and thrive. Kati no musinkane omwebaza olwa mentorship kuka coffee sinakindi evening drive. Big up on you, Cindy and Sheebah, and thank you so much for that healthy debate and health competition. I mean, it's just beautiful. I was glad to see that, and big up on you. But most importantly, my favorite, Cindy. So glad to see that. I've always respected you and overly thankful for that performance. Ebbaluwa okuva eri omutume era omutontomi wa Katonda Mordecai Murisa. Please do subscribe to my YouTube channel at Mordecai Murisa, and please follow me on all social media platforms at Mordecai Murisa.